Weewaawo abalungi abagalwa mbaniriza nnyo mu programu ekitiibwa kya Buganda nebaza Mukama Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu kubanga abasinga bangi bagenze. Tusaba nti Mukama Katonda mwabaviiriddeko abammwe, tusaba Mukama Katonda abeerenga abagumya. Tuli mu programu ekitiibwa kya Buganda. Mu mwezi guno okutandika ng'ennaku z'omwezi 21 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 ebeera wiiki mu nsi yonna nga bajjukira abo bonna abakozesa eddagala ly'ekinnansi. Fe tugamba wano ku Bukedde TV nti akabi kava mu kulwa ne tusalawo tusitukiremu tukutuuseeko abo bajjajjaffe bannyaffe abamaze ebbanga eddene nga bakozesa eddagala lino ery'ekinnansi. Bwe twogera ku ddagala ly'ekinnansi tutegeeza ki? Jjusada tigemanya okusaga programu eno nzikiriza nkwanjulire abamu kwabo bwe tutuukiridde tugende mu maaso. Abanda babalungi mbalamusiza nnyo. Amanya gange nze Namutebi Sofia. Abasinga bampita Mama Fiina. Mama wa Buganda. Mama wa Buganda, omuzaana wa Buganda, muzaana wa Kabaka. Ffe bakyala Abaganda. Abasobola okulumirwa Obuganda n'okutunula ensi yaffe gyeraga kubanga abantu basinga babeera mu nsi yaabwe naye nga talina ssuubi, tamanyi kiddako mu maaso, tamanyi gyavudde ng'ali awo naaga. So neebaza Katonda nti anfudde kino kyendi okubanga neeyagayira mu Buganda bwange, neeyagayira mu buwangwa bwange, ate era ndi muvumu mu byonna ebize bibaawo. Nankantu ali omukisa guno ekyamazima okwebaza olw'omutima omulungi gw'olina mu kujjanjaba n'okuyamba abantu b'eggwanga. Amiina mukwano. Yasaba Mukama Katonda abeere ng'akwongera neera. Alaafuma amiina. Kaka tugende ku mulamwa. Bwe twogera ku ddagala ly'ekinnansi tuba tutegeeza ki? Bwe twogera ku ddagala ly'ekinnansi era nkisanyukira nnyo kuba nti tujjukira eddagala ly'ekinnansi. Ekintu kye bayita okujjukira tekiba kya myaka 10 oba kya myaka 3. Kitegeeza bajjukira mu myaka egy'emabega emingi nga bajjajjaffe tebannazaalibwa nti eddagala eryo lyaliwo nnyo mu kutaasa abantu nga n'ekyo gwe kyosuubira ekyeddwaliro amalwaliro amanene ag'ekitalo tegannabeerawo, baddokita be tuyita baddokita bapolofeesa nga tebannabaawo, twalina bapolofeesa nga lyeddagala. Kyamukisa mulungi nti eddagala eryo litambudde mu myaka 10,000 teriggwanga ku mutindo mpaka essaawa ya leero bakyalijjukira. Kitegeeza nti kya muwendo nnyo omuntu wayogera ku ddagala ly'ekinnansi aba ayogedde ku ki? Kisookera ddala aba ayogedde ku bujjanjabi obusobola okubeerawo nga bwetengeredde. Eddagala ly'ekinnansi kitegeeza omuddo gw'okutte n'ogenda n'ojja ku ttale ogutaliimu kemiko ogutaliimu side infect yonna, omuntu gw'asooga nti nywa omululuuza n'ogunywa ku ssaawa 5 ku 10 n'obeera n'olungubanguba era n'otereera nga tebakututte mu ddwaliro. Eddagala ly'ekinnansi lyetengerera nga terina muyambi yenna. Omuyambi oyo alijja ku ttale n'alireeta aliwo abantu. So n'olwekyo bwe kyatambula mu mawanga bannaffe abazungu ne baliraba nti lya muwendo nnyo ne balitandika odditeekamu bo ebirungo. Bwe baliteekamu ebirungo ne bagamba nti bw'okwata kemiko eno n'okwata kemiko eno n'owunzika ng'otaddemu eddagala lino ery'ekinnansi omuddo guno, omuntu asobola okuwona enjoka, omuntu asobola okuwona malaria, omuntu asobola okuwona kabuutongo, naye nga batabudde kemiko zaabwe. Tekitegeeza nti mu kukwata kemiko ezo zigatta kijjawo okuba nti liryetengeredde nga lyo, olw'ensonga nti omukyalo okusanga Mama Fiina ng'afaanana bw'ati tekitegeeza nti bwemba nekubye make-up kinzijjako bwa Mama Fiina. Yes, lyeddagala ly'ekinnansi lyetwogerako. Olinnyonnyodde n'abali ku TV ne banyeenya omutwe. Twebuuza ku ddagala lino ery'ekinnansi ogwawa? Oli musawo, oli munoonyereza, oli mujjanjabi? Byonna ebintu ebyo ekisookera ddala ndi mujjanjabi ajjanjabisa eddagala ly'ekinnansi nti buli muti Katonda gwe yassa mu nsi muno ngumanyiiko eddagala, era buli muti Katonda alina kye yagutuuma okuwonya. Akati ffe abalwala endwadde ne zivuuka ez'olukonvuba tubeera tetumanyi bumanya kiki buzibu buvaawa? Bunyoomi.
bunyomi era kyevulaba nti obunyomi bwaffe kwe tusinzidde abazungu ne batumanyiira abazungu ne batujooga naye singa Buganda twetengerera ne tugaa nti kati tusindaye n'abazungu bano okukola eddagala eryaffe eryawana ery'obutonde ojja kwekanga nga abazungu batwewuunya naye abazungu bajja wano ne batubbako amagezi ne bagatwala e Bulaaya. Nze nsinkana abazungu enkya neggulu wano nga basimbudde mu Amerika bazze ku lisaaki baagala Maama Fiina atuule ababuulire. Nze situndwa kikolo kya ddagala ate onampa buwumbi bumeka. Obumanyi nabwesigaliza bwa bajjajjange baabundekera mbumanyi naye omutawaana oguliwo ogweyongedde okuba nti obunyomi bweyongedde mu betujjanjaba nti obufere bungi tebawona era kirambululire kati omutawaana ogwo gujjira nti wakati we betujjanjaba naffe ababajjanjaba wakati ffe abajjanjaba abamu tuli bafere neweekanga ng'omuntu asituse naga nti kaŋŋende wagundi nawulidde alanga ku leediyo ayina eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga byalanze birala ku leediyo ne byasanzeeyo eri biki asoose kutoola salaamu nze sirina sitaani gwenkwesa salaamu aleikum warahmatullah nze eddagala lyange likola nnyo nti eddagala lyange nti kaggwerawo nti kakubirawo nti kakolawe kati ti munaku bbiri nti oba olasa omuntu afubutuka omanyi teri kintu kiruma ku nsi kino nga muntu kubanga teyeesobola aba afuuse kisajjasajja yes Katonda akumme essente walabye omusajja nga musajja atambula agumidde aga nti sente zirijja naye ekyo kimugaana ekyo ayinza okwetuga. Omaze ebbanga ki ng'okozesa eddagala lino erya kinnansi? Okuva 1995 nga nkyali mwana muto nga nkozesa eddagala lino terivangawo newe mba nebasebwe nti natereera nga nkyali muto omanyi teri kintu kibi nga busawo muntu kasa kufuula kati nze nga we nateekako n'erinnya ly'okukulira abasawo b'ekinnansi kinene wakira baano bwe kyantuukako nga nsiramuse kati n'otuuka ekiseera n'ogamba nti kale kambiveemu Maama Fiina senga yabivaamu naye sisobola kubanga singa Maama Fiina tawonyeza bantu bawonyeza mu nsi muno Katonda yandibadde munyiivu. Katonda agaba obumanyi ng'akozesa ekyo ky'olina osobola okuyamba abantu. Katonda akulondesa n'akutwala mu paalamenti tebubeera bwongo bwo tegabeera magezi go si maanyi go bw'ogenda mu paalamenti n'otayamba bantu Katonda anyiigira gwo. Maama Fiina wavaayo eri n'ojja eno gye tuli kati oli musiraamu. Obusiraamu bulina obulombolombo n'eddagala lyaffe ery'ekinnansi lirina obulombolombo. Ebintu bino obugatta otya? Ekirungi nti nze mpangayidde nnyo mu basiraamu nga sinnayatula kutola shaadu. Saakigwira nti accident omwana wange Saafiina muwala wange omukulu awezze emyaka 18 agenda kuweza 19 kitegeeza emyaka egyo myaka mingi nnyo okubanga omuntu agimaze mu bantu abasiraamu era buli ekikontana ne Katonda sikikola bwe kibanga okujjanjaba abantu kikontana ne Katonda n'enzija nfuna omuntu akiŋŋamba nkireka kuba nze mmanyi Katonda wange gyanzije naye obumanyi bwa Maama Fiina bukulowoozesa okuba nti amaanyi gaalina ga nsi yonna. Kakati kitegeeza ekyeddiini obulombolombo bw'eddiini y'obusiraamu n'obulombolombo bw'eddagala lyaffe almost biringa ebifaanagana. Ebirina we byawukanira kubanga bw'otunula entambula yonna yonna eya nabbi olaba bagenze Mekka bagenda kweta amazzi waliwo eddagala libatuna waliwo eddagala libatuna nze Meja agende Mekka nandetera eddagala okiraba ndowooza waliwo eddagala kati eddagala terina we lyawukanira wewoyawukanyiza Maama Fiina kyatakola kwe kugamba nti jangu akuwangira ejjembe siriwanga jangu atuula akubenga eŋŋoma lubaale wajje ku mutwe sikikola okitegeera jangu njagala kuwanga kino naye bisigadde obikola. Abantu wano mu Uganda bwe basoma beefuula kizibu. Abamu bagamba nti bakyakozesa ddagala lya kinnansi ddagala lyaffe ery'ekiddugavu mululuza biki mu bya sitaani baba bategeeza ki? Otunulira abantu n'oseka
ate nga nabo bennyini abagati bakyakozesa ddagala lya kinnansi embuto ziba zimbye balwadde bisukaali balwadde bipuleesa oyina obasanga nga bali ku malwaliro ag'ebbeeyi bamutadde alwadde kansa bamutaddeko ensigo baba tuteyindi yanze mayogene yindi n'obasanga eyo n'obala ku TV ku Bukedde TV tusaba buyambi obuyambi Mama Fina era oli asooka linnya lya Mama Fina eddagala ly'ekinnansi ne woba otambula n'osanga wali ebbombo gukwata bukwasi gaaya ne oba toziwa Mama Fina gaaya oyagala bulamu nga bw'oyinza okugamba nti nakati bamukutokosereza n'omulya lwaki nakati omulya webali sitaani avaawa mu bbombo okitegeera sitaani avaawa mu lululuuza sitaani avaawa mu bajjangalabi okitegeera naye nga ate osobola okwata nakati n'okwata bifurusi n'okwata biki n'obirya so nakiri ddagala kubanga ekintu kyonna ekikaawa kiba ddagala kirongoosa obulamu bw'omuntu ne bunaazibwa naye ekireetedde ebyo byonna embuzaabuzibwa nnene abantu bali mu bbanga tebamanyi kikyakola oli adda ku leediyo n'abuulira birala n'aga nti mujje Katonda abawonyi we nayingira ekkanisa n'aga tulina lunch hours n'agenda mu lunch hours bw'ayingira ne bagamba nti siga omanyi osooka kabala simanyi n'osiga n'okungula kati n'obeera mu kkanisa nga okimanyi ti oli mulwadde wa siriimu naye ng'omusajja akusuubizza nabbi agaa nti siriimu agenda kuwona. Tuli mu wiiki yakujjukira abakozesa eddagala ly'ekinnansi oba eddagala eggana mu nsi yonna. Nsaba Katonda atuwe obulamu atuwe n'okujjanjaba Katonda atukwatireko. Gwe omulungi ali ku Bukedde TV nkweza bwebaza olwakadde kotuwa naye nkugamba nti tetunaba kweyongerayo kasooke tuwumule mu kkooti tukole ku nsimbi n'oluvannyuma tukomewo tova ku Bukedde TV ebirungi bingi nkyabikuleetera.